baby girl, have a seat. Nayenga Pastor Aidah mumujukira. Hey, no pastor yakola rounds nyingi nnyo ku social media wano, especially ku TikTok. Ngono nagamba nti yafa nazuukira nayenga abasinga yemumanyi you doubt so much. Muli ba doubting Thomas well yavayo munaye nabedanga tuwa testimony ye nekankubadde abantu abasinga bakola mu jokes mpitirivu ne bajja mu jokes okusinga okuyigamu naye kanzo kemba mujjukize then tugende mbaso n'emboozi eno muggulu eno tebagiyita nsi bagiyita danger zone. Nafa 2006 nengenda muggulu nendaba Yesu nendaba kitaffe muggulu gwe bayita omuyinza w'ebintu byonna. Mumpulira temumpulira abalala ani atawulira? Okay muggulu kati Yesu ne bajjawo bamalayika ne bankwata eno neno n'owokusatu ng'ajjira mu bbanga n'abasatu nga bali waggulu we ne bandeetanga okumyasa we ne nzigukira mu entrance y'omulyango gw'Ennamirembe. Kati bamalayika abantuusaawo ne banyimirizaawo. Ekibuuzo kye mbadde mbooza owemula simanyi oba olinga nze naye nze bujjo simanyi nti ono omukyala waggwe owemula y'omu nno Pastor Aidah mukwano nno y'omu naye mugalero mbaleetedde amapya ate agafulumidde ku Pastor Aidah ng'agambibwa okubeera nga yamuzuukiza bw'atyo Avudeyo. Welcome back to my YouTube channel. I am Baby Nels and I am all about marriage, faith and motherhood. Ekikwatagana ku bufumbo, ekikwatagana ku ddiini ne motherhood mukwano mba ntujja ku social media ne tubeera nga tukyogerako oba nga tukigaayagaaya kati nno mu faith eruddeeyo ebintu mu kanisa bitawukwanyemuko twawuliddeko aga Pastor John Mulinde naye naga Aidah nago amapya gazuuse n'olwekyo tulokalire beera nga subscribinga video beera nga ogiwaka like era ne notification bell beera nga ogiteekako nti buli kaseera mbanga nfulumiza video mukwano ogenda kubeera ng'ogifuna bwe tutyo straight up tugenda nga tutandika ne Pastor Aidah mukwano nno Pastor Aidah yafulumayo early this year mid this year omugw'omukaaga mugw'okutaano Pastor Aidah yatinka nnyo ku TikTok bw'atyo munaye ng'agamba ye agendako muggulu n'afa era we yafa nagenda muggulu n'asanga Yesu era byalaba muggulu mukwano yavaayo najja n'abitunyumiza wano wonna naye nga omanyi bana Uganda we play too much we joke too much buli kimu tukirabamu ebituli bw'atyo testimony ya Pastor Aidah mukwano bagikobalamu katemba mungi nnyo ne jokes nyingi nnyo naye mu story yeno yagamba mbuno bwe yafa bamukwata kubanga yagamba nti yalina saluni enankulabye era we yafa nga ali mu saluni eyo yafanga sawa nnya bwatyo bwe yafa ne bamukwata olweggulo ne babeera nga bali bamutwala mu ddwaliro kati emmotoka neefa ne baagala bamusuule somewhere we bamusuula baali bagenda okumusuula nga baagala like bamweggyeko batuukira ku church ya Pastor Kayiwa kati nomukwano we batukuba Pastor Kayiwa bwatyo mukyala Aidah yazuukira ng'ali mu church ya Pastor Kayiwa kati no mukwano Pastor Kayiwa bamulabyeko era musumba y'omwana wa Destiny Matters yasanze Pastor Kayiwa nabeera nga amubuuza kwene emboozi ya mukyala Aidah bw'atyo Pastor Kayiwa n'atugamba bituufu mukwano ye yazuukiza mukyala Aidah era emboozi nayo tugikuletedde bulambalamba n'olwekyo beera ng'okkalira subscribe button oba tonnaba kusubscribinga giteekeko wobanga tunaba clickinga ka like video jiwe ka like ebirenga etambula tusoke tuwulize emboozi ya Pastor Kayiwa nayo mutegeere nti munange yazuukiza omuno omukyala ate no Pastor Kayiwa agamba yazuukisa ono yekka yakazuukisa abantu bangi ate ne muggulu yagendayo emirundi mingi mukwano eno emboozi ojja ginnyunyuka wanowookako Baby Nels YouTube channel. Stay tuned. Pr.Simeon Kayiwa ye yaliwo nga Pastor Aidah azuukira nyaga mpuli your side of the story. My own side. Okay. Nali ntudde wano so bwezi almost kati bandeete abantu bangi nga babeera mu mulumbe obungi bwabwe ne bajja nga bagoberera omulambo nga bagulese wano
nimangamba nti wabadde muki yabadde mu salon kusawa nyeze okumakya nagwiri nafa mbagezako byonna n'abasawo ne balemwa nyini omuntu omu n'abadvising bamuleete wano kati omuleeta wano kubanga nange nali mumanyiko nali simanyiko nnyo nibaza kwamba embeera eyali yakajoininga oluusi basibamanyi abo kakati natuuka wano nomutuusa wano mama wange akaaba okufuufya nabalabona nga bakaaba nibambuulira omusawo najja nga mukebedde bamuyita mukyalo Russian. She was trained in Cambridge mu America mu Bungereza nagamba omuntu yafudde ali wano bamuleese ne sekretary wange bamuyita Barbara ng'akaaba maziga bo bali bamumanyi kakati nze nali ne Lwere wano Bishop Lwere nga tunyumya kakati nasalawo nti emboozi agisaleko agende nimwerekeko n'agenda nagenda bwe nakomana ku mmeeza yange oluggi lyolulaba luli nga ntuula kati bayita eyo kakati nagenda kulaba baleeta omukazi yakakanyadde dde ensinga eriwo eti bakutebe wakyuka yo ensingo yo ekakanyadde namutuusa nemuleeta embizi zonna zikoze ki ziyise wansi nemugamba muzeeyo ku reception njamusanga eyo ngayanyogozedde kubanga zesaawa nyezo okumakya nimanga nti after all yafudde dda lwaki mupapa bwena bagamba olaba okwogera okutali kwa buntu olidde kati kitwa emboozi naawe uba oli muntu papa lwaki papa kati emboozi eki olina okupanikinga awo oli omuntu gwe nagambye abali mundu kakati bwemala kweka Bishop Lwere nenzija nemugamba gwe kano tuula ti gwe kano tuula short words nga buli Talitha 10 nagamba gwe kano tuula n'atuula nga tassa nga talaba ulidde nemugamba nti sa nassa nemugamba nti laba nandaba nastretching emikono gye nga giri hard nakola bwate ekifuba kyali kiganiddeyo that breath esembayo ng'ogenda okufa ekifuba kisigalayo kisigaddeyo akafuba ako keyankoonako kaali ka mulambo tekaali ka muntu mutegeevu okiriti kyeŋŋamba kakati ogenda omukwatako buli kimu nga kyakanyadde dda engalo nga tezikola ki tezeeweta no movement kinabadde njogako kikya movement ekya emotion ennyingo zonna teziwali nemu ekola nga ennyogoze dda ate notugala nga yaddugadde nga bwolaba essaawa yeeno bweti emuddugavu nnyo akati mukyala Lwashana ng'akaaba emusawo akati nemugamba nti owonyezeddwa akati mutwale mu massaging musawo nafuna ebizigo nabiki namassaginga egundi nyingo neziddamu muki okuzaali nga bwamala okuma massaginga muleete wano najja ku ntebe yange eyo ku meeza yange awo najjaawo nembuulira ebyagenda nifuna amaanyi nembuulira ebigenda okumubeerako nga bwagenda okufumbirwa omusajja ow'ebweru ninga munnauganda nemugamba agenda kubuulira enjiri ensi yonna amanyibo yonna mu nsi olwekyamaga ekimubaddeko nemugamba agenda kubeera musumba muweereza ajja kuba educated nembimugamba nja kuzaala nja kukola ki
ongamba omulambo no okiwulidde kakati awo twatandika bwe tutyo kati story ni muzayo wali mu bantu ekyalo kyonna kyavaayo baali bamumanyi ku kyalo kyawano Nakasujja village ye bali bagenda bakubikana amusimu ti Aidah yafudde ngoma kya sawa nje bakubagana amasimu bakubigana amasimu Jesus kakati kunyonyola ekintu kimu ki scientific waliwo abayeyo abatuwuliriza skeptics abalowooza nti kakati yali afaintinze ekyo kiri scientifically wrong and stupid kubanga omuntu wafaintinga kwegamba waliwo banga lyamala naye kubanga tassa eyo obutassa bumala only 4 minutes. Oh really? 4 minutes only, oba 5. Ekinange mbadde sikimanyi. Olidde kakati eddakiika zisooka bwanga tosizza oba ofuna kyebayita clinical death, omusawo ng'asobola okusalawo nti ono omuntu ono afudde. Clinical death. Kati no ndowooza Pastor Kayiwa ye mwewuliriddeko bw'atyo yeeyogeredde n'akamwa ke n'agamba nti omukyala yamuzuukiza. Era byonna byo yakola okumuzuukiza nkitegedde nti obitegedde. Kati mukwano comment section kwobeere nga nawe oyogerako ku ndowooza yo gy'olowooza ku eno story naye nga ebituufu omwami abyogedde. Kati mukwano bwe yali adawutinga eno story ndowooza bituufu bigenda bivaayo, abaaliwo ba eyewitnesses bagenda kubanga bavaayo wano ne wali. Kansubira eno story egenda kubiragenda mu maaso, era ekinagenda mu maaso kyonna tujja ba tukikuleetera era nga tukinyonyoka. Nsigadde nze Babinaus for now. Weebale okubeera nga otwekumiddeko. See you in the next video. Bye bye for now.